esawa zino mu opposition mutandika amasanyalaze atambuza ekintu ye Robert Kyagulanyi Center His Excellency era ate waliwo platform ya musitula nga union teriyo DP block gwe musinyiro gwa people power agwa sura nup yali people power neva mu ekibiina anti twazimba people power era kati baba DP block nje Mabikke batandikako mukulu Mabikke no si kipyo kubanga yalwanyisa ekibiina ekirala yakitandika okanatika pate ye yabulira mu brief case era nup fete tutekyali ba nup twajivamu officially twajivamu kati mukola jamwe ja DP block kati tuze mu kupanga era ndo olaba akifumba mutuku kasokede nga tukita because twali tukigaidinze nnyo kati kifuma mutulu lwaki bati babikola nga Mpuuga akyali lopo bamaze kola Mpuuga amaze okuva kuba lopo ne batandika okulwanyisa Kyagulanyi ogera ebigambo ebyo tutadde DP block tukoze tutya bali n'ekigendererwa kyabwe ekyokumira Museveni ku buyinza lubongoya ne banne bwe bazanya ne Bobi Wine yennyini bazanyazanya obukodyo ne bagamba nti bano tetulina bawa ticket tuzoba NRM era bekunganyiza bakuba Kyagulanyi mfo kyokuba Kyagulanyi tukuba Museveni so amanyi wala twali tukateeka ku Kyagulanyi ne tula tugenda tutya ne batuddawo omuntu abamu bali abembona bwemozi bali mu kulwanyisa muntu ki omu sandi agade nyo okuwuliriza ebibuzo byo nja kuddamu ebyo naye kandi oze program efegenda kuba nyovu era ejja kuba nyovu tewali kubuuza kwonna yali mu studio mu Namakindye ate na wano tusinzira Makindye okuweereza wona lebo tugende butereevu DP block abantu balina ebibuuzo Kisinde mugendo kibiina kya byabufuzi bantu balina kawo batuula kuberi atugambye ekyo kintu kya Mabikke ne mukaako naawe mubanoonyezaamu ttooke lyabwe DP block kiki adange ero obutamanya omanya ebintu ebisukira ku bannayuganda especially abantu bawana abaganda bateekawo buli kyebaagala kibikaiza kugala tekitegirena nekimusukako engeri kitambula ekyokubiri obutamanya bungi mu bantu baffe ate n'abalala beekaniikiriza nekyatamanyi akyogerako kwegamba bwe buzibu obuli mu ggwanga lyaffe ensonga esooka njala kulambula DP block Kisinde DP block kyatekebwawo ndagaano endagaano yawandiikibwa wakati w'ebibiina byonna oba w'abantu bonna abalina ettafaali DNA di batafaali butafaali obuzimba omubiri abantu bonna abana DNA eya Democratic Party naye nga baali basasaanidde mu bibiina ne mu bibinja ebyenjawulo era DP block yatekebwawo ndagaano MOU yasaaningibwa DP ekibiina ekikulu SDP PDP TJ UYD n'abasigadde n'abantu basekinomu n'abantu abo bonna balina ekikolo oba obujjajja bwa Democratic Party kakati Ekisinde ekyo ekigendererwa kyakyo kyali kyakuzaawo obumu maanyi kubanga obumu ge maanyi kyali kyakuzaawo maanyi nga twagala okukola fenna ekibiina kimu nga twagala okukola okufuna omukulembeze omu because tumanyi bulungi fenna tulina obusobozi okuba president nina capacity okufuuka president w'eggwanga capacity togidawutinga okulembera eggwanga Uganda dakiika emu nga nalikutte edda mukulu Mabikke tugende olowooza Museveni yasobola okulembera eggwanga tulayiwa n'abasajja ba professor bazzaka bakuba gye tuli bangi akati naye tugamba fena tulina obusobozi obwo naye at one moment tulina fena okugenda mabega w'omukulembeze omu ekyokubiri twali twagala okuteekawo obumu era ndoza mujjukira 1-to-1 model nti buli NRM mwesiima omuntu omu tuteekawo omuntu omu oludda oluvuganya nga naye tutemetemye eggwanga okusinziira ku maanyi g'ebibiina ebyenjawulo ekirala twali twagala kudda mu kusitula amaanyi g'amaanyi twagasitula era ndoza mujjukira bulungi nti amaanyi gaffe kwe kwasinziira ekigambo kya DP reunion meeting muzijjukira ezo ezatambula eggwanga lyonna nga zimakiriddewa nga tulina mu kusitula amaanyi ago
DP block gwe musingi okwazimbwako people power. Our power. People power. Teyali bade yadde notwanyi notusinga CDP block. Wanji. Era people power tujitandikira bujiri mu campaign ya Honorable Asumani basalirwa. Ne tujipika. Tujijjeru ebujiri obwanguzi bwe bujiri twabukomya Arua. Ewakaseno wadri. Naye obwanguzi tukola ki? Naye no lwaki twagendanga kuwagira abantu abo abatali na ba DP. Lwaki twali twagala okusimba emisingi mu bitundu ebyenjawulo ebyabantu abakulembeze abalinensa abakulembeze abo mutindo abakulembeze abanzo okwetererwako ensonga mu bitundu byabwe yadde nga siba DP. Era mu nkola ya 1-to-1 je gambye titwategererawo nti kati ngebujiri jema yali esinga DP amaanyi DP teyateekayo netugenda mabega wa Asumani mu northern mu Arua kyali very clear that time into new formation try badi wa new formation Africa ANT here yali ni amaanyi mu Arua yana tugamba afena tugenda mabega 1 kaseno nolo kyakola yakyakola bulungi DP block gwe musingi ogwazimbibwako campaign ya Kyagulanyi Bobi Wine oyo golaba biri abiri mugumu gwe musingi okay DP block era ate waliwo platform ya mustranga nga union teriyo DP block gwe musingi logo astra people power agwe astra noob yali people power neva mu ekibiina anti twazimba people power people power neva mu noob era noob yali tenaba kustuka bulungi nga DP block tena jetegeta kwera mujukira bunju nako twegata ku noob unako yastukira dala kama cha DP block bebo abatekateka babaka ana munana ku babaka ba noob atano mu musanvu ana munana era bada bagamba ba DP block ba meya bonaka landira kali mu DP sikala nakalangira twabateeka je bali twabakunala na gamu gojangu nawo jangu natandiko batendeka era bwe twayingira nupu nga tufunye bizibu ne Nobert Mao abantu abona bonna ntitukala ki tubateeka ku nupu abaka 5 sebo abana kalandira ka DP bali ana munana mbakubalire zo kujja ko Senyonyi ne Bashiru Kazibu ne nani awa omulala gundi ono mwala we Kampala yani Shamim Malende yotabera ko mu DP onzo kuleta ne Aisha Kabanda yali RDC wa M7 mu Kampala yali we NRM Nyeko yali wa NRM youth NRM winga Makine niyo wangulira Makine ngakyali youth winga wa NRM kama obala batono nnyo mu nupu abatali ba DP abakaba parliament kati noloko gatako ba meya bona kwenda kumpi abagundi abakampala ne bitunde birala bona ba DP Serunjoji mulya nyama yogera gende kawempe yani mberaze bona kawempe ani aliyo Serunjoji gende nakawa ani mugambe wa mama na DP kayi ati zo ndotige ngamba mpulira sebo bebo kali yo DP block na DP block twafuna butakanya nga tugina mukalubu akawedde tujukira bunye munupu bwe lubongoya ne banne bwe bazanya ne Bobi Wine nyinyi bazanya obukodyo ne bagamba nti bano tetubina bawa ticket tuzoba NRM kubanga ewange bateka wa NRM mu people power mwaina mu NRM NRM ya wali wamba de people power nakati NRM ya wamba ate kubule bwe ya wamba saba wandisi Captain Rubongoya uwawa ani yamutendeka hakulide kufamu ya Mwami Museveni yakulira Rubongoya mpulira asobesudwa Museveni gundi ekanyererweru agenze Makerere State House sponsorship agenze Harvard State House sponsorship kati saba wandizwa ina Deputy Secretary General yani Aisha Kabanda Guwaito mumanya Aisha Kabanda yali ni RDC wa fiwa ni Kampala tochumanye echo oyala kunoneka Katana Captain Katana Yema bane mubadde ki ina nemya wamba de kintu yatuwamba ne tugoba
olwo babagoba batyammwe abatandisi b'ekintu baali bagezi okutusinga ekibiina bagezi wala bategeera nti onakukwata wano kasa bakwata ebyo bifo nga bebagaba tiketi kyova olaba nti wano ewange bawawa NRM ewa Mukaaku erubaga era bawa Alozias yali akolamu Divinity Union ogimanyi Divinity Union ye yani ani president wa Divinity Union Seri Musale era muli bana mawule nete munonyereza akati binange batufuna obuzibu obwo netugamba okukale ekyo tikivuddemu tukiresa era nupu fete tutekyali banupu twagivamu officially twagivamu kati mukola jammwe ja DP block kati tuze mu kupanga era ndowooza olaba akifumba mutuku kasokere nga tukita because twali tukigaidinze nnyo kati kifumba mutuku era kyova olaba tewali yadde n'activity Museveni akuba bulati munuvu Museveni nyini ani akyamuteekako pressure okyawulira wokutuwa akazireza abesije gyetwakolanga mu FOC bampuuga chairman Mpuuga mu FOC okyaziwulira okyawulirayo okwekakasa mu Kampala kafungula nkete okyawulirayo oludda oluvuganya nga luna kyelukola wano nothing kubanga obukulembeze obwagaidinga ng'ebintu tebuliyo mu DP block mu mwava enkola eyokunoonya obuyambi ekikola bulungi nga tuyingira mu kalulu ako twategeerawo ebigenda okugwawo bino ebyabaana abasubiddwa kati myaka 4 twategeera nti abaana bagenda kukwatibwa twategeera abantu bagenda kusibibwa netutandika n'okunoonya obuyambi wabweru w'eggwanga okulaba nga tubayambako obuyambi obwasooka DP block yabuleeta wa okuyamba ku bantu abasibe naye simanyi because simanyi kiki kati kigenda mu maaso saaka nnyo kutegeera bigenda mu maaso naye bwetwasalawo okwabulira bannaffe bano ate onasanyusiza nnyo nti emitiyana kifumba mutuku netugamba nti tutandike okusokera okuddayo okuteekateeka n'olwekyo abantu baffe tuzzemu bateekateeka ekyokubiri manyi bwoba planning olutalo sinziggu tovaayo buvi n'otomera kisenge osooka kuteekateeka kola strategy yabaita strategy Museveni yagenda okuwangula okukuba olutalo yategeera nti asijja kgenda Acholi sijja kgenda waffe gye banzaala Mbarara ngenda kulwanira wano strategically Luweero waliwo reason nyingi bakyakyuzinga yatwala obudde ng'akikola tekyagwa bugwi yatwala obudde ng'akipanga kubeera tebamuzaala kakati therefore ebiseera byetubadde nabyo bino kasokere nga tuva mu kalulu tubadde tupanga era kyobulaba kati tutandise okusituka ate bwe tusituse era bawulira buli omu kati asapapaala ayogera kino ayogera kiri ate bano bafunye sente ate kakati ensonga esooka nti ebitongole byaffe byonna byonna ebyobuyambi twali tututte muno twali bajjako era tubadde tukola program nnaku ezo netuwandiika netuwanika project proposals era obuyambi kati butandise okujja mu buloka era gema nupu erina ebyayo era tetukyayagala nupu tujagisanga ku tebo y'ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku ludda oluvuganya byo tujagisangayo ku tebo benaaba yagala okujja because in any case tutandise one to one model etegeeza ki one to one model etegeeza nti ebibiina ebivuganya President Museveni ne NRM bisimbe abakulembeze MP chairman district mu bifo gye bisinga amaanyi naye nga bifo bitono mu ggwanga lyonna ati mutotunulira Uganda teggwera Buganda abantu bonna balwanira Buganda there's no reason lwaki abantu bonna balwanira Buganda balwanira Busoga Buganda erina Bugisu Teso Ankole Lango Acholi katika nkuliyo kino waliwo abantu bagamba Kyagulanyi yali wamaanyi nnyo omanyi yawangula Buganda nembasekerera omanyi yawangula ne Busoga netubasekerera akati strategy yali ya deep block katika nkuli strategy ya deep block yawanguza Nupu Buganda ne Busoga lwaki okuva mu kaluka 96 West Nile yali eronda ludda luvuganya mwami Museveni West Nile yalonda Semogerere ebadde eronda Besigye Lango yalonda Semogerere yalonda Besigye Acholi kyekimu
Teso kyekimu, Bugisu kyekimu. Guno omulundi oguwedde gwe mulundi ogusoose mu myaka 25 Mwami Museveni okuwangula ebitundu ebyo byonna. Era strategy yaffe twakwa twali tumanyi kati tulina West Nile mu kisawo mu kikapu, tulina Lango mu kikapu, tulina Acholi mu kikapu, tulina Teso mu kikapu, tulina Bugisu mu kikapu. Nga Buganda ne Busoga batutawaanya amaanyi ne tugateeka Buganda na Busoga. Naye tuteeka amaanyi e Buganda ne Busoga okuziteekateeka, okuzijjamu abakulembeze, okuteekamu obukiiko, okuteeka ne tuziwangula. Ye president n'abayite mabega. Naye ate n'atuyite mabega n'addayo eri bina abitujjako. Singa twawangula, singa kalwa kawedde twawangula Buganda ne Busoga ne Lango ne Bugisu ne Teso ne Acholi ne West Nile. Twalibadde mu State House onakulwalira. Ati yo byasinga mukulu Mabikke. Ati singa kigamba. Singa lwaki strategy yakyukamu bali bagana candidate twali tuli emabega. Bamugana bagamba tetujja mwogira. Bali abeeri. Yabeeri abasigadde. Agamba yokane tuwa Abaganda. Ninga twalaba bamukubira emizira. Emizira sijja biddamu. Yaje kyekikulaga ekyo oyinza nti Lare abantu bafuna kulare sibe balonzi abo tebaba balonzi kubanga nekirala obunzo gende motoka 50 wano Costa bugenda Costa 30 ofuna crowd bo ofuna Costa 30 nga buli mu Costa mulimu abantu atwasatu bebantu lwendo already iyo yalo namba fone crowd ekumala jonzo kwogereramu nolwo ekyo tikimala Lare temala groundwork olinga agamba gwa kalukali ka mazima na bwenkanya akalulu abululu bonna kanyala kubulya nti obululu bonna bwetubaddemu bwetubaddemu ekisooka ddala ekyokubiri twali tulina okulaga enjawulo ku Mwami Besigye kalulu akawedde era twali tuze ne tugamba nti ekibadde kirema Besigye tukimanyi era eddagala lyakyo tulirina tekyasoboka kakati nyala kugamba anyway nga saagala kulusaayo tewali kibiina kya byabufuzi oba muntu sekinnoomu asobola kukola mulimu gwe twagala. Nup terina capacity nga nup sekinnoomu Mwami Kyagulanyi sekinnoomu talina capacity eyinza kulivula kintu kino. Nolwekyo twetaaga okukola enteekateeka tegenda okugatta nzafuna katumazo kiraba egenda okuleetawo obumu obw'ebibiina byonna ebiri ku oluvuganya ekyo kijja kusoboka mpola. Omanyi abantu abapapala tebamanyi kyakola siba waliwo ekigambo kyabayita maturity ne immaturity. Bannabyabufuzi ba Kenya tebatusinga maturity, bakola ebintu kisajja kikulu kikazi kikulu ekiremye era ekifeebezza oludda oluvuganya Mwami Museveni wana Uganda. Bannabyabufuzi baffe abavuganya Museveni tukola ebintu ebitali bya kisajja kikulu kikazi kikulu. Ebyo byowulya kati nga ffenna abali ku side eyo eyayanira enkyukakyuka tulina okuba tuli mu ttebeemu tetukola ebintu bitwala mu maaso. Naye obuzibu buli nti bannaffe abasinga mu opposition abaliyo balwanira bufo. Tuvudde ku mulamwa ogw'okulaba nti tuwangula tutya Museveni omujjawo tutera tubukuleme tujja mu military rule tuteeke mu nkole yaffe ey'abasiviliani ababulijjo abasinga balwanira bifo that is enkubuulira Mityana North yes Mityana North kwondaba nange nsobodde okukwatira okulaba nga nwanyisa Museveni omujjawo ate olwanidde ekifo kya area MP ne bano bola bakubaganira waneeno buli mwaga nze nina okubeera president nze nina okusinga ku ono. Era kati ba DP block nje Mabikke gye batandikako mukulu Mabikke no si kipyo okubanga yalwanyisa ekibiina ekirala yakitandika okanatika pate ye eyabulira mu briefcase nagiwulira awolonga ngalwanyisa DP ngenda yabuli amanya akakola ki agalina asobola okubeera president. Kati sawa zino Kyagulanyi everyday yalina ki aliko amasanyalaze era beekuŋŋaanyiza bakuba Kyagulanyi mufo ky'okuba Kyagulanyi tukuba Museveni kubanga nze kyemmanje ekintu ekituufu kyalikisinza tukola ogenda mu maaso bombeera nga mulina ttiimu yammwe ey'omupiira erwana eri front line muteeka mulaga nti ttiimu ki first line yaffe yeruwa ani omuteebe gwe tulina atuteebera tumuteeka tutya ku front line atuteebere. Esawa zino mu opposition omuntu aliko amasanyalaze atambuza ekintu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency
So amanyi bwe natwaleero gateeka ku Kyagulanyi ne tulaba tugenda tutya ne batuddawo omuntu abamu bali awo bembona bwemozi bali mu kulwanyisa muntu ki omu amanyi bagasse ku muntu atawabulwa ate atawabulwa atya awabulwa era nakolekitingibwa kuba naye muntu bwabeera kino ekitagisa mutule naye ku tebo batugaba mukulu tawabulwa babagamba eyo propaganda byabufuzi bano abagala ebifo manyi buli saabagala baba bakulembeddemu waggulu lwaki bati babikola nga Mpuuga akyali lopu bamaze kulaba Mpuuga amaze okuva ku bwalopu ne batandika okulwanyisa Kyagulanyi ogera ebigambo ebyo tutaddeyo DP block tukoze tutya balina ekigendererwa kyabwe ekyokumira Museveni ku buyinza ge mazima era banga nali bamaze nga balwana ebbanga lyo Kanyama Museveni agenda mu bukulembeze banasajja badde mu opposition ne banna gye balyamu ndo bawunyumira nnyo okubeera mu opposition babanga balya so mufo ky'okukolera eggwanga lefukola ki odinunula kati ono omwana yazze azze n'amaanyi azimbye ttiimu egenda mu maaso fo kyomubeerako batandise mulwanyisa era omukulu agambye nti abantu abasinga aba nuupu 48 baabwe be babadde neki kye bakoze 48 abaze mubazi bantu batono nga 6 abatali mu DP abatalina kalandira kaabwe kali eri babaze abantu batono nnyo kiregeza bano bo balina ekigenera namba esinga obunene eremeddwa okukola bo bali mugamba tukoze tutya tulwanye tutya tutanzibwa na kabiina kano tutasobola DP broker ate nagenda okulya ne muganda wange Mpuuga naye abeegana mbamanyi baganda bange abo ne sibitegeera bulungi nja basisinkana ate ge bagamba ge bafrontinga oba kiraba confusion eri mu bintu bineeno so ekyo kituleetera obuzibu fetandika obbala bafa abantu bawansi n'abalonzi tugamba bakama bafa badde tutwalanga ekikulu balwanira bakuma bukumi Museveni mukola mu bukulembeze usajja gende ebigambo bingi nnyo naye ng'olaba twali kigambo kyateeka mu tebo kigamba tujjako Museveni wabula Kyagulanyi Nuupu Kyagulanyi Rubongeya ebyo si bye twetaaga bannayuganda baagala sitwade kijje muze n'aba DP block ewangula Museveni sikulwanyisa Nuupu gimalawo yes kubanga nati buliriza kyebagamba bukyatuvamu kalulu mwe strategy ekijje mwataddewo strategy era weeri era bikolebwa kyagwe mula nti atambuza ekintu ekibiina kizimbye azimbye opposition sigenda bulaya azimbye opposition ng'asika buli kibiina agattewe CDP erina okuwangula yokka tulina okujjamu NRM tulina okujjamu FDC tulina okujjamu buli party yonna tubeere wamu sobola okutambula gye tuyise people power kati bamaze okukola people power gitaddewo batandise ogikuba ate nga yagamba ffe twazimba people power oba mwakizimba lwaki temugenda naye mu maaso ne mutuusa ku buwanguzi lwaki muteekawo kana kabuloko kammwe akali eri era babiwulidde nga babyogerako nsimanyi badde mu State House balina akantu ke baalidde babyadde mu mawulire era muganda wange ajja kibuulira babisambaze nebyo byafulumye tewali mukka gujja twaliyo omuliro wabeerayo so kati bane kakiriki kaabwe wabamu ke batandise n'okulowooza nti kaferiya katanze okwekomentiga bekuŋŋaanyizawo beerwanirwandeko nze mbakkiriza naye kye twagala kiri ekintu kimu tuwangula tutya Museveni tuve mu bigambo by'okwerumaaluma kubanga otawula gwoba oyitidde mu DP block well and good ayitidde mu UPC well and good ayitidde mu Nuupu well and good twekumeekume wamu tulwanyise omulabe waffe ye Museveni ne tiimu ye NRM tufune abantu tubajjemu NRM tubeegatteko kubanga ebbanga lyonna tubali kwekumira ffe mu kakundi kaffe ffekka simanyi DP mu kakundi ako kokawuka musajja tulemeredde tetusobola bawangula mubadde 10 mulemedde okwongerako abalala bwe tubasobodde okufuna boyisi ba kapiteeni Balubongeya n'abalala ekyo kirungi nnyo tusiseyo ku balala abagenda okukola ki otwegattako kyebula besaawa zino Nuupu efunye amaanyi olwokuba tesosola yeenoonya abantu nakukola ki kubeeramu nga kitole okugenda mu maaso tusika buli pati era ffe tetusosola buli muntu yenna kivula nti Nuupu erina amaanyi okusirika tebubeera busiru era bo bakola era buli saa tubeerayo era bula Kyagulanyi ng'atambula Uganda yonna agirambula gyoyita country tour naye bamusajja bwagenda n'atandika okukola country tour ne bamuyimiriza oluusi banne bamulyamu olukwe natika abantu basobola tulwanira ne mutandika okugamba nti abo bayaaye abatandise okukola kino era obudde mu sipiika yonna yonna nga byetwolera ku Lwongoya byetwongola ku Jowero ku Kyagulanyi there was not a threat gemaze kifuninga yamba muganda wange byeyogera bye biruwa twagala mbuulire Museveni avaawo atya okuŋŋanyiza otya ebibiina bino okukolera awamu so simwe kubeera abwe mutyo abaagala okulwanyisa Nuupu ogikutula bwe munakutula Nuupu Uganda tebakikyusiza kyabulimba so ng'abantu abaagala enkyukakyuka twegatte wamu tukolere wamu tetuddamu ebyo ani tuka twepimamu ku ffenna abaliwo ani alina amasannyalaze buli bali muwaddeko omukisa ono musajja mukulu gwolaba yalina ipate ye nga ye pulezidenti waayo yabulirawa yafunayo mubaka
ne party nupu jayogerako era n'ababaka bawerako tulina ababaka bali banebidwa n'okuwangula constituency bwe bayingira amasannyalaze ga nupu baatandika oziwangula so mu ngeri eyo nze ndowooza tulemu okweruma ekisinga obukulu natukolere wamu ku lw'obulungi bw'abantu baffe kubanga bannayuganda tusokoowa era bangi batandika tugamba tukoyo bano balonda mu opposition mutuzabuza mabega lwaki abantu baffe tetubongera bazimba mu maanyi baleme koowa twongereko bwongezi namba ndala kubanga tubasindisa ekintu kiganya okugenda naye badde batukulembera be bano ebbanga lyonna katulese abantu abapya Isaac Tomusango omusomesa tulandise okujja bakyagole batandise okuvaayo so kikyabere batuwagira kubanga mwabasooka ku front line mulemereddwa leka ffe apya tukole ki tukituuze ekintu yesebo 226 akuba kodi yesebo otunuulidde entebe y'omubaka wa Mtyana North yesebo ng'oggyeko gwe okweyagalizanga omuntu kabonero ki oba nteekateeka kijjolaba mu kibiina kyo eraga nti pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba emabega lunamulabye olupapula lw'amawulire olumu ng'agamba kakonge kwali njawulo ki gwe gy'olowooza nti 226 ejja okuleetawo ebyawukana ku byava mu 221 okay nga bugambye nti Mtyana North kanjogere Mtyana North mwenkola ki kanjogere Mtyana North kwendi yes era bwe nkafunza bwe nkafunza mbanga se ku struggle kubanga bwe tunyulira Mtyana North banga na myaka kumpi ana ebadde NRM opposition tekwatangamu BNRM bokka balonda mu 7 balonda MP BNRM kakati sauze weyogeranga ngenzeyo ku ground kuligana ne bannange betutambula nabo mu nupu tusobola okukyusa ki constituency badde NRM kati efuse ready so kati nze ntube kibali batukola bano baganda bafa Mabikke badayo ku resourcinga bantu ki mu constituency ekyalimu emikono gye NRM betuteeka basobola tuwanguza so si kutunyiwa Kyagulanyi nga ki ng'omuntu bo bakama bafa bali ku level erunda president batule ku round table yaabwe bagambe nti kati betwepima mu bwe tuti kufena bali mu opposition yanyiza okwera president oba Kiza Besigye oba Kyagulanyi obani gwe batulatuleetera gwe tujokina naye so sigamba kuba bukubi munamwe oyo bamugerega mbiyitirivu ebikyamu ebintu baba Uganda abantu batanga okuba mu ttooki tineddala bana basajja bali serious oba bakolera mu 7 yes otandi kubala wangu bakolera mu 7 batandise no bagamba bafunye sente which could be true kuba kati omuntu abadde alwana omuntu abadde akkiririzaamu omwana yatuuse ku bintu byatugana okutuuka okumutta nabiki byonna byonna Kyagulanyi musajja mugagga yaleeta jjana mu bino ebintu ne musajja yawaayo obulamu bwe najja ne bano kuba baagala bifo bonna bebaagala babiri ba pulezidenti bamubone n'omukwebuuza yeyavuddewa sebo Kyagulanyi drone eri ekuba tumanyira gyefubutuse era kibulandika essaawa zino ye drone yaffe egenda otuwanguza okumala Museveni adde wabbali musajja amaanyi agalina musanyaza agalina kyetulina okukola kumwegatako bwegasi tuwangule tugenda mu bifo NRM byejjuddemu lwaki tuconcentratinga wana ate twangula edda bwenjaga okuza Mabikke lwaki yesa Makindye East talinayo wala wayinza kuyimirirawo wadde baba wafu wanupu waali omusajja opposition waali agenda mu eri endala NRM gyeri lwaki odda ku muno mutange okompitingirawo kafa katali makulu tuganze tebampadde kaadi olwekyo nze nyiize nnyo tugenze mu DP block lwaki mwajja mu DP lwaki tumwakolera mu DP block DP yabuli addamu NRM mawu yabatwala dda era gye bali tetuyinza nabbawa mu trust nti ddala lire biboogera bituufu kubanga baki ba DP era ne mawu yasaninga agreement ne NRM bakolera wamu ekyo tukimanyi kati n'ategeera nti eddala Mabikke ono talimu akanduka mu mawu so nekye tulowooza kiri kimu nti tutambule wamu oba oli mwaka mu mawu oba olimu kaaki konna nedda ekisinga obukulu komawo olabe nti mwene mu opposition ani aliyo tuwangudde tutya tututetya obukulembeze tetagenda kuba MP singa tuyingira obukulembeze government tugiwamba wali ebifo biyitibwe bisobola okukola banasaba sobola ne ba minister muganda Mabikke asobola kuba ba prime minister asobola kulia ebifo bingi nnyo era na newunyisa okunemusebyamu byayogedde gamba zenga alinga ngwatadde mu tape recorder njayogera boti ne boti bino byayogedde sinakubyogerako number 1 nze soso kugamba wano nti n'okungana okutesobola yokka Kyagulanyi tesobola yokka wabula ekitundu kyonna ekya opposition kyodde oluvuganya nga kyegasewa muzi saayogedde ku bumu ate nyaga kubuulira nti ne FDC neyegatta ku NUP neyegatta ku NT neyegatta ku DP ne bonna oluganda nene nerukwataga era tetuwangula kati mumalira kyobudde akati kiki ekirina okukolebwa ekikoleddwa mu nsi endala bino byebitukayanya tulina okufuna oludda n'oluvuganya tuteeka obumu
ate tugende mu NRM tutemu ogutundutundu si individual ngono bagamba tetayo omwomu bano balubonga banedda genda ofune ogutundutundu waliwo ogutundutundu munda mu NRM abatali bamativu agutali gumativu ogutundutundu ogwo gutwale mu kuleta ku mbabazi ogutundutundu ogwalemerayo besije gwetaaga kati okubako nekyokolako singa omanyi engeri bannakenya gye bakuba moyi oludda oluvuganya lwasooka ne lukola NAK ne luddamu ne lukola NAK ne lukwata ogutundutundu gwa kanu kanu yali mu government at time pattern power yonna kumpi half of it ne crossing kwe kutekawo that critical majority eyawanisa moyi nolyo omulimu gukyali munene bino bwe bali mbyakubalaata ekyokubiri mukama waabwe ntimanyi olina okwogera bulungi kubanga oyagala tiketi gye balina n'obutakuwa by the way era yogera bulungi oyinza kwesanga ng'oli mu lujja lwa DP ono ebintu byayogera nambawo tebagera mu tiketi gwogigaba golwokuba walemererwa zate tebajempe gwe yakulemerayo ono agenda kwendinga wa mu DP block ng'akaaba amaziga mangi ate musekerere alina okutegera nti mukama waabwe tumumawula bwabuzi waliwo ekigambo kibadde kyogerwa munemune era isibadde kiwala tatunula mukamwa ontatunula mukamwa tawabulwa tasobya oyinza okuba omukulembeze oludda oluvuganya mu demokrasiya nga tosobya nga towabulwa nebweba mu buyinza akati bano ebyo tubagamba bano netwalambika tubagamba nedda ekyo muterezeemu kirala focus okukosa kuwulira kiki ekinakolebwa ekinakolebwa tukimanyi number one mwami Mpuuga wayogeddeko era yabeganye yagambye abamanyiko ne bantu emikwano gyagye basinkana naye ebyo mumugamba si byaliko era yagamba bannange ababloka mbamanyi bulungi ekyo kyemasokeranako mikwano gyange mbakakasa bulungi bantu bange era obuvunanyizibwa bwebampadde bwebaŋŋamba nkole mbusobola bulungi statement yasooka mbusobola bulungi kitegeeza ki waliwo abadde balowooza ng'ono nti Kyagulanyi eka yasobola waliwo n'abali mu NRM abalowooza ni Museveni eka yakola ki yasobola nti naye yavaayo n'abagamba bannange na obuvunanyizibwa obwo nange mbusobola kikuwa nti waliwo abantu abalina obusobozi naye n'agamba focus tena kuba ku ekyo kyo it's a given tusooke tujjawo enkonge twerule ekkubo kiringa gamba mukazi nti owaayi njagala kukuwasa njagala kukuwasa agamba mbiwulidde naye tusooke tukyaleke wasenga ekyo kiba kitegeeza ki nisoko gyewo gino emisoso kiri kyonkikiriza naye soko gyewo kiki era ye statement ne bwegikubaawo kyetegeeza nti nja kufumbirwa teyakugamba direct nja kufumbirwa nagamba tusokere wasenga waberayo ki bategera bulungi akakaalukanyi balina ebirooto bebaza okundowoozaako mu kiti ekyo naye ndi mumativu ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okubaaka naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno yensonga yetulina okusoosowaza nja kubasinkana mbasabe tusooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omutalina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba tusooke tukwate ku nsonga ezo bwe tunaazikolako kasa bulungi nti waliwo bannayuganda abalala balina ebirooto bwebityo ate ffe abavuganya tujja funa n'omukisa okweggalira ewantu teese ku nsonga eno enkulu bwetyo si mu ngeri ya bwannakigwanyize nakweyagaliza naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu n'okuba bannayuganda obukulembeze obw'omuzinzi so si obukulembeze obwaganaaga owulire ekigambo fe abavuganya ki naye oba twali aganye oyogedde byoyogedde kati kadayinjogere fe abavuganya tujja kutuula owulidde kitegeeza nkirimu naye ensonga esinga obukulu ye ngenda kufumbirwa naye tugende wasenga mwensonga enkulu mwayite mugitunuddeemu ofcourse ezo nabwe ebiri kitegeeza tulina kusooka kulambulako naye ekyo nakyo si kikulu nnyo kakinamu ensonga enkulu
yensonga ye electoral reforms yali tukamba banaffe bano bagamba tetutaga kukola nnongosereza bwe bagamba tetutaga kukola nnongosereza ne bawanika n'ekiwanika ne bagamba tewetaaga eni nnongosereza abagamba eza Mpuuga oyinza otya okugamba tewetaaga nnongosereza olese n'otereeza ssebo olese n'otereeza tetuyinza buli kati twagala nnongosereza era tubazogera ekya neggulu tuzaagala reform bill yamwe ziriwa because toyagala bogezi ku kigambo ngo nabaka atano manana parliament bogamba ezo lisize ezizo ziriwa bogamba nti ezo tozesiga era byonna bya kinafu kyobola ate mugamba nti tuli mu kubabagula naye ate mukayana akati ebyogerwa bannaffe bano bya kinafu amazima gali nti tosobola kudda mu kalulu nga bwe kaali omulundi oguwedde ng'amagye gakyali byokulunda n'ebitongole ebigezi mukozeewo ki tosobola kudda mu kalulu nga bagenda kukalangirira nga bwe bakalangirira Mpuuga akugamba naffe tugamba tukyuse engeri gye tulangiramu akalulu ka president nti ono agenda kwesimba ogambye olunaku lwe banaakulangirira onaaba oyiseemu obanga nokwekuwadde tiketi onaoba otuuseeyo ne Museveni bamulangirira mu Mityana North nti gundi yawangudde Mityana mu North naye ku Kyagulanyi ku Mpuuga kwani neera kwabo gundi yawangudde nada wadde akaluko ba president bakalangirira ku level ya constituency over district hakati onakulwa manyi bakalangirira balangirira Arua town LC4 ogundi afunye webuti onafuna webuti namala nagamba Kabale LC1 A to Z gundi afunye bwe kama ne bituka nga bino biri jambo tusoba na before following up ne wan tumanyi tuza constituency districts 10 meka 10 mukaga districts tutegeere nti Kampala ni yawangudde gundi tutumulira result Mbale ani yawangudde nti gundi owulidde oba sina kindi kiteka ku constituency ziri 271 tutegeere nti gundi ne gundi bebawangudde kyangu nnyo okutracinga ani awangudde okusinga engeri basomamu results aha olina gamba nti parliament bali abantu bitaano mugugu munene nnyo ku budget y'eggwanga tukyuseemu omulundi ogudda okulivula wana Uganda ku mugugu guno tulabe nga parliament ino ntono kubanga n'aboogera mu parliament batono kati ono alwanira kuba parliament simanyi noba anagisobola mu parliament onogisobola kisebo kusinza kubigenda mu maaso mu parliament abantu 529 eriyo abatoogerangako olid tugikendeeze tulivule bana Uganda omugugu ogwo netugamba baministers 7 eyo ennongosereza twagala okuwulira olunaku lwaleero electoral commission tudde ku electoral commission bwana Mpuuga yennyini agambye era naffe tugamba olunaku lwaleero difi omuntu gwegenkanye naye yaappointinga difi mwami Museveni Manchester United egera kuzanya ne Arsenal naye Manchester United manager n'appointinga difiri ogwo omupiira ogusubiramu kyo yabagufuwa Manchester United agenda kuzanya manager wa Manchester United yani Eric Ten Hag ya appointinze difiri tukugamba ekyo kifu tukiddamu mu seti mukiri kubanga ogwo omupiira ya difiri agenda kusaliriza nga babadde akola ki asaliriza naye bwogamba ebyo tetubyagala kati ebyo byagala bibiriwa oba balina kye beesize tukugamba nti olunaku olwaleero amagye buli wabirawo akalulu amagye gegaba ku street security ziba ku street please tujje amagye mu bululu wabirawo tekeriri clear erijja amagye mu bululu hakati focus yaffe buli omu agamba agenda kwesimbawo naye focus yaffe kutereeza ebyo byajja bisoba ki wenjogerera ng'abaana 23 abakwatibwa mu kalulu akawedde tebateebwa 20 yes eriyo benda byebbala mwajja mu kooti y'amagye leero
bali 14 bakkiriza nti bane twaguza akati koti y'amagye babeera wano waffe Kigo babasibira wano Kigo kati waliwo ekitali waliyo era ejjinja abaana apunaabo bavundidde akati bakugamba nti tosobola kudda mu kalulu ng'ensonga eyo tonabagyogerako ng'abaana bakyali makomera ng'ensonga ezabatwala za mukomera tonabazitereeza because olina okuba ne level playing field tosobola kubanga gwe ngenda kwesima naawe naye n'okwata bakampeni bange bonna n'obateekali zensonga zibagala okutereeza fast kati bannaffe ekiba kiyita kubakola ki kubakolokota ne tubawabula twagamba no ekirala tosobola gamba nti you are either a noob or with Museveni Chetu amazima tufera tumidde ku nsonga era kyebadde ngamba muganda wange ono Mabikke nti ensonga esinga obukulu kufuna strategy ejjawo Museveni neba bwe tumala okubayita nga bwe tuganye butebwakyogedde si yali mulungi nnyo mwogedde naffe gwe tugoberako nti awaliwe owenupu waali owa Peter Simba oba kati batubeera mu mugendo ki gumu naye kati wuliriza kati essaawa zino kawala kalungi buli mwaka eyagaliza ne time egenda kutuuka balondeko omuntu ki omu tugandika twakkiriziganyiriza ku agreement yaffe awali wa nuupu owa Peter teekawo owa FDC tateekawo tujja kiko era tujja kitambuza wala kyembagamba baleme kwesiba mu Buganda wano wokka bagende outside Buganda bagende mu constituencies ezirimu abasajja b'NRM nganze bwe nagenza okujjayo yowuli ow'NRM era nengamba muganda wange that is a ganda badesoba n'okuwamba wano ewa muganda wange nyeko hakitagende palisa nenda sebo kalwende nyoko yawambyewo dda wali eri wali yes katafikayo nyeka walala nena abaganda banone sorry hello wanji nawe okuwuliriza mwanyezeri wa mukisa amanya nga ngisomeze mu katabo Kenya yes sebo mwiri kwa Maria wa naye pamoja kubiyo kunyanya ebyobufuzi ya Uganda no kwenyamira kumalike mwali badde muvayo muli mutole eggwanga kubanga ebyobufuzi bino mwe mwabizi okutuuka wa matululu eweka abaana bano okujukulanya mu kisaawe kati uli omuntu gwe bezinga na kitugulambu afaanana mwatandika mpolampola mukalike mukaluka abaddeyo nosobola constituency muzanyira ebyobufuzi twali mulina okutula ku meeza ne balugwago timu yamweza muli basajja bamanya ebyobufuzi ne mugana okufiza okula university okay hello wanji wale kwa sebo ono kabla sasa kama mlitaka jombe makindwa ali katinganda mjanya mapia acha okuteleza mukuru aliko yo muuli mpeko era ne kugenda kulisubira yaliko naye ebintu byezayo tere bigambo bye birabira okubalira n'okukwata obuyinza okujja ku president oba yeetaaga abantu abamu okukolera obwamu okulaba ng'ekirubira kwa bonna bena kimu kyakukwata mukulembezi naye kiki ate ekibaawukanyagala kikulekwejo mu makindi eyajja oba tajja kubanga niye bwamuguku wanji ebo okulamusizaako nnyo webale kuweereza ggwanga n'Obuganda nze onalebo bakikakase sebakijje Godfrey Nyalekindi adduka ekibabu tangatayidi babongoote songodo abakulu booleese mu studio mbawuliriza bulungi onalebo Isaac Omusangi musomesa ekirana nooti ey'empologoma gye tulina atugireyo NRM ne mukulu Mabikke Sebo kulamusiza ndudde nga nkwegomba mu byobufuzi ebbanga lyonna bakindi awakola bulungi ate essaawa zino nandibadde nkusaba naawe ojja abantu awo kubanga toli tangatayidi ebigambo byo bifuluma bulungi nnyo naye obuzibu tulina nga bannayuganda mukulu Mabikke tenkusaba kiri ekintu kimu okukwatagana kyekisinga nga tunaalindiggula Museveni n'abantu bamafiya tulina kwegatta mukulu wa Malakatiriza tasobya ewe muliko byakwerimba mulege kwekubya naye nakayongeddeko nti n'abenguzi bo tebakolagana nabo ekikulu ekyobogerako ekyo ya Mpuuga tali anakunguzi Mpuuga yafuna akasiimo
akasimo atayinza okusobya mu maaso go abanupu keba akatawebwangako lopu mulala yenna waliwo entandikwa kubanga era ne butagira yadde yali afuze palamenti ya Obote gwe mundo gwasooka kumuwa akasiimo ne mwami Sekandi yadde yali afuze palamenti za Museveni emirundi ebiri naye okafuna oyingira okasiimo kafuna oyingira ye question yokka ekirala ne mukyala Kadaga ne yafuna akasiimo n'olwekyo tewali nsonga lwaki omukulu atafuna akasiimo nekyo naye bajjamu akasiimo nga ne budget bagitemye ate yaki ya lopu era tekola era kujjayo ko bagitemera bali basajja mmwe abadde kulokaniyo sajja naye ne mu byonna njagala kumaliza nga mpa bawuliriza n'abantu bonna abagala ekyukakyuka suubi bino tugenda bimalawo mwami Kyagulanyi tugenda muteeka mu layini ekikulu bawaggali mangi mampaati mangi ate ekikulu wana Kyagulanyi oyo engeri kugamba gyatabadde mu bintu bya bukulembeze bino yeetaaga nnyo okwongera okutendekebwa essaawa ye tennaba kutuuka twakolamu ensobi era ndowooza naye abantu nga gwe bafiirako ate balina gye bayinza okutuuka ogenda tebalina akati tulina omutereeza nadda mu layini n'akola ebituufu netugatirizaako tukuyanziza se ye mukulu Honorable Michael Mabikke mukulu tomusangi mu ddakiika ng'emusebo nga tuwumbawumba neebaza bakubya amasimu era njagala n'okugumya bannayuganda nti eggwanga linasobodde nula Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency bano bonna bolaba babaddewo babadde Museveni ejja bamusiisitiriza Musega Kazigo abalemeddeko kati omwana avuddeyo azza aguddewo omumuli tulina mwegattako bwegasi ffenna tumukulembeze sobola okukyusa eggwanga lino nze ababuuzaako nsigadde nze Isaac Tomusange musajja omusomesa MP omukozi okuva Mityana North Ssaabasajja Kabaka awangaale Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774484847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.